Omusala abakozesa omusala ngebizibu bigumalawo bakubala bulungi nnyo entambula okulyako ekyemisana n'okuddayo akazigo n'okwejjanjaba n'oggula engoye ng'akimanye bulungi omwezi guggwako weewola bwewozi aligwe n'owooza nti baaziroga naye baba baazibala bulungi nga tezikumala fena tuba tugamba n'ekiraka bano abantu nedda n'ofuna omusala bwe guti baba baazibala nga tezikumala kubirisa tukozemo koyo nga bahaji mpaka kuomeza anti ngolo tosobola kibayite musala doli n'abantu bafuna omusala okujjako omusala guno gutali nnomo gino gye beegerekera gitegereje abnomo ejo oba omusala nga uwokola ngobba naye ng'okoma ku musala go omababba gwe gyogera omuntu ng'ayina obadde kashi oba ki mugamba omusala go gugenda kuba gwenkana naye ogenda kufuuka gatekeeper yegoba ne extra residence Jesus makutusako luseke nyama kola sente we yagala edition we are each and pan you like I know what's up can pan you like them going think we say kumina satu desema kome birabiri mwekano kuyaya extra parking isi pesi okuingira emitwala abiri emeza ya milioni biri so kumina bezo regulonga tukulawo ebyokuya n'ebyokunywa sawa bireze jiro bitandiko kubuna amameza gotona bayimbi abaluseke nyama kola sente we yagala edition betedwa musente bileya kasuku live ya extra we are wine Nada buka babadali ada gozi sehat Osingambia ada that's it. Welcome back Love Life wanoku YouTube Dorina sasa so nyuma bane ndimu kuseka halo haji changambe nchakirozaako naye kakati komyewo mukomezaawo anyway kirungi buli omutekayo haji mumwagala simala ki haji mumwagala haji aninge yanabaka yayana bannange nedda bagamba wala abantu bebana edanga mu buto social media eno giraba Doreen wala abantu bebakowa haji ng'omuleeta ne batukese ne bagamba munaye mama otekayo haji leero ne bagamba Doreen badenga haji social media yali ejjuddeko ebintu by'olwali obuwemu okwevuma kaganga emikutu bibalaba buli budde kati nga waliwo audience kyemisinga ey'abantu naddala atabalina endowooza endala nga kumpi baagala kutalaba TikTok ezo biki YouTube nga ebintu ebibeerako nga bibasobera naye kakati balinako program zayinza oga nti kambikuleko ku yagundi kambikuleko ku yagundi kambikuleko kituufu nabo ne basobola okufuna ku bye balaba naye bagamba basajja bakulu agamba mina gahaji namuwulizaako naye yannyambako ku kino mu bufumbo bwange nenkiteekamu nenkikozesa nengamba etwa obufumbo abantu kati sisinza okubutanda ennaku zino kuzanyirira n'abaagalwa baabwe omuzannyo gususse ne gubwako eddoboozi eritiibwa okusaagamu ne mukazi wo kiri fayini kirungi naye afuneko waakukoma ate batimanya haji nti kale toba nnyo free nnyo gyali akutegere 10 ku 10 ekyokuwasa mukwano gwo wakigaana mbwatu wasa mikono gyali buli omu wasa mukwano gufa bufi ate oyinza okuwasa gw'owalana n'ogwo bagenda kwewasa beewalana kama era bamukwano gwo n'omuwasa mukwano ne gukola ki ne gufa kakati nze mba njagala nga sikutya kubanga waliwo kyoyogedde luli nti waliwo abasajja ate abagala tubatye nze gundi nga kutiisa ekyo kitiibwa ekyokukaka naye waliyo omuntu omanyi omuntu gy'okoma omuwa ekitiibwa okutya kujja kokka kujja kokka kituufu kyogamba nti Ssaabasajja Kabaka alina ekkomera asiba abantu omanyi tumuwa buwa ekitiibwa naye otuuka mu kumuwa ekitiibwa ekingi n'omutya nga si kyakukaka kati n'omuntu ewaka ng'omwami wa taata
waliwo ekitiibwa kye weekuumira bali ne basobola okutya. Kituufu. Ng'osobola okuzannya n'omwana. Ne kati nze mbadde mu muzikiti omwo. Musajja ng'atudde mu maaso awo. Wadde muvubuka muto n'abaana be babiri yazze akawala n'akali. Era wakuba nfulumye ennyanguwa. Mwena mugamba kyusaamu okuzayo abaana baffe bano ogenda bono. Kati bamulemesa okusaaga. Abaana bamugwa mu bulago. Akadenzi we kamucapa empi. Akawala we kamutudde mu nsingo. Tusaala. Munagenda kusiba. Ennaku zino nekazuku yagamba muogendewo omuntu n'okyalira omuntu. Ofiira be kazikasuka. Kakati. Oyo kuba butagamba ku baana egyo emyaka we badde butuuse. Bulina ekitiibwa eyina okuteeka nti ono taata tumwagane nga kakutyamu nti kino tebakimu. Kati omwana akwokya atya empi. Kasuka yagamba bw'ogenda n'okyalira omuntu bakuwadde enkoko yo kuliko n'enkoko. Nyenzo waseeka abadde atudde wali. Nga naye abuwoniizeemu ne busookawo ne busirikamu. Abukozemu bw'ati. Nga kibukola kikyamu. Naye munange kyo kiri mu maka nze kankubuulire ennaku zino. Banywera kuki? Nange sitegedde. Okataddemu sukaali ntegeku n'omumu. Oleeta ekikopo? Taleeta kiri. Sisibitegedde. Andeetera eky'omwana. Kimaiteza kakyaya akeerere nga ntaava eri mu kiyungu. Sisibitegedde. Nene kafulasika kakoze emyaka. Kakoze. Waasobola kagongobala eno yonna. Kagudde ebigo. Olaba abaana n'omukyala. Omukyala mukulu munno naye gwe mukama we. Watuba tuwedetinga wano nga twakatandika okwemanya. Mbadde manyi nti like nsobola okutawaanya okuzannya naawe biki. Okwedetinga nga nkusikiriza okuwasa birala. Okitege. Wade wabireese ddi? Omuvubuka yabireese n'abiteekera nga yatuyiseeko wano nga mulaba ne mutundu yabonye nga ndowooza wali. Ndowooza bo ne babirekawo kati bwe bagenze okusasula. Nabagamba naye batuletedde kyayi nga si waffe. Ate nawadde namugambye abakamera. Obwedda gwomanyi yatuwadde. Tukabana. Yakajja. Mupya. Omwana nalabye omuntu ayitawo. Abaana naddala abaana. Munange haje ennaku zino kikambwe. Obaana bayine fujjo. N'olaba nga omuntu atambudde n'abaana mu mmotoka oba batambula mu kkubo oba bamulinyiridde bamuliza amuvuma n'omuvuma. Ne bakaleta mu supermarket ne kasika buli kintu ne kadduka ne kajeetoolwa oyigga kayigge. Oyigga kayigge najjayo ekintu n'akiriira naawe. Oyina kisasula. Omwana n'avuma ne tata we mbuyo stupid oba maama we no stupid osirika. Enkuza mate mulowooza nti kubaagala okwo si kwagala okwo kwonoona. Ekyo ekyejo ekisusse kya kwonoona baana si kubaagala naye mujja balaba. By the way. Bajja bayuzaayuza. Mbu bajja bayuza. Keberemba bagigunjula ekyali nto. Bw'otabiriraga mu bukulu bonna ebalumaaluma. Bayange wamanage nzijukidde eyajja mashepadi yagenda negira akantu kemotoka emabega waliwo kawayipa oba yali erowooza ki nasanga ekajjeeko ngekalumye ne baŋŋamba ate yali ntoto ne bagamba kibonerezeemu kikube kubaguma nesooka nkwasa ekisa nenjikubakubamu nga bwe njiraga maama nga bwe gwenzigulawo ng'edduka kati ate nempulira bubi ng'edduka nga yeekweka ne bagamba kati bera gigulireyo buntuntu nga kakuki kaki obere ng'ogiwa ogiyiteeyita mukwano. Gumanyi osange waka taata teyakozerwa Sande ataddemu ekino ekitissa ati bino ebinene yeepena mbw alaga baana mukwano kale mukwano bwabuuka naye nawa bali beepena nga bateekako balina obuyinja bwe bapanga bwe yeepena n'akwata akayinja. Haji atatulekeemu awo nedda awo haji ngenda kuwakanya awo nedda kyeŋŋamba awo nze ate kyemba njagala kubanga nze mba nkola ki creating memories bye tunajjukira ntuga twazannyanga ne taata. Kakati awaka abaana ani asembayo waabwe? Olusiku ekugamba nti kitamwe kwakumone waga kale mugamba agenda tukola ki?
Kwaje kati bye biba bizeeko. Kati ani abasemba yaawo. Kati tata mbali nakola chokutula kubala banga muzanya. Nga nepe mna atcha. Nze ne bwe mpita okalinze wakanyina wo ka garden kati nisi niweka. Kani nga basamba mpira nga mpeta bwenti njija kubige bayinza okudamu gusamba. Bwe gunkuba bamala gukwata ne mpitawo ne baddamu ne basamba ebintu byabo. Gukube ku kanzu yange enjeru. Boboli bokuzanya. Niyo sanga tatu omulala awo nga naye afungize kanzu. Bamusaza agudde. Gamba ati bazanya naba. Ye nanyinimu. Sebo nga batuddawo omwana nakwata mukubaga bamugambeko namukanyugire emmere. Ekifi kyenkoko simanya ekikopo nakisula omukwanga amugambyeko n'akaaba. Omwana oba oli mu mwonoona. Bayizawe. Batata bazanya tepo. Nibayita tata kagobako kyekwese kiti mu pipa. Bazanya no bwana ogenda bono atebu kyakutyamu yadde akatiddibwe kati. Nkutegedde. Okosikwe kwagala kw'abaana. Abaana obeerawo ne balabanga omukambwe ate ne bayonaku no bakwata no batwalako ku beach. Ku beach. Ne bazannyamu. So ino ate awo ate ne bakomawo omutima. Naye si kubeerawo nga ozannyira buzannyirizi. Olina okubalansinga. I think nkutegedde. Olina okusigaza ekitiibwa ekigunjula abaana bano nga balina gwe beeraliikirira. Okay. Si kubadaga nti oli free nnyo tebakyalinayo ne gwe batya. Kubanga edda mama agamba nga mama enzo gamba ngenda gabatata wamenga akomyewo. N'omanya nti waliwo obuzibu. Bane n'osaba nnyo Mukama asange nga wakiri. Ne kali bobeera nga tebakyalina gwe bagamba nga bagambye oba omugamba mugambe. By the way nagamba mugamba ajja kunkola ki? Kale mugambe. Mulimu ne ku kyalo nga bakukyalo be bakomplaininga. Ne kamugamba ogenda gatata nkuwe ennamba ye. Era Mukama banange no generation Mukama. Ne waliwo abasigadde nga munne bakuziza bulungi abaana baabwe. Bade gye bali. Nga balina empisa. N'olaba abalala balina amaalo nga bakoppa by'abazungu. Era ekireetedde abantu bonna kukoppa biri ku TV. Tona mukuba mutwale mu kisembo musibireyo. Family ezizanya n'abaana abo baali ku CNN. Nga ganange ngenda kukola bwe bityo. Negwe kalungi ki mu family z'abazungu kola byeyo. Abaana bawabidde bakirayo ne babasiba bali mu makomero. Babasiba. Kakati gwe bye weegomba. Namuddamu. Balike kulowooza nti buli ekikolebwa Abafirika mbu kibi n'abazungu bafuneko bye batwegomba kenkuza y'abaana abazungu balina kwegomba yawana. Sife koppa yaabo. Naye mama tukopye buli kubanga bo babonooneseeka ate abantu bawana ate batandise okukoppa biri bo balowooza buli muzungu kyakola kirungi. Kirungi. Kyekiramu. Musimanya mbu bwanyiga musibire mu kisenge kyokka musibire mu kisenge waliyo ne TV waliyo game kati biche ebyo punishment yawe. Bakoppa ate tebabisobola. Kituufu. Waliwo omuntu by'okoppa nga toyinza kumalako nabyo. Kati bade mbuuza waliwo omuntu ayina myaka 38 omuwala ali awo abadde ageze. Muwala mukyala. Ate muwala wa. Te myaka 3 mwana. Wama beera muwala. Mukazi ddala awedde. Kati omuwala kuba ku myaka emeka kale. Emyaka 38 gwe balona ne ku bana bakyala ku kyalo nga awabula. Tena weazi. Naye Mukama. Ate oyo muwala waawe. Mukyala. Omuwala akoma ku myaka 3. Ate n'emyaka 3 wano. Ye muwala omukulu. Naye banna kawutana kakwasa tu. Okudagula abo bakazi. Baka ya nkaaga meka bakazi. Okay. Erimu nkaaga bakadde. Omukyala. Yadageze kusinga kale bayangambe mbuno olwo omukyala yazze ayina emyaka 38 akyabeera wabazadde kyokka kati yakaze okalaba obudde bumuyiseeko agamba talina musajja amukwana oba omusajja akyabeera wani wabazadde ayina sente ndoza bali balina sente bazadde simanyi kubanga ngamba abadde azze nga ayagala mu advice kubanga bazadde be batanze omutulinda baludde ono mutuno emyaka 38 ng'okola kyewaka nga kiri kyogabe basoka mukuza kyejo nze simanyi bamukuza ekyejo era ne yage nti ndi muwala wa myaka 3 yalowooza muwala kati muwala naawe Mukama kati ngagamba abagezaako mukwana kasa bagamba abeera ne mama wenga bagenda kati omuntu w'emyaka 38 bayafumbiza
Abannazaala. Nena we haji. Tumuwala ambu abayazali yako 18. Tabayino mwana wa myaka 2. Kwe tumanyi bana ba myaka 2 bali mbufu. Nga balinayo n'omwana. Abala bana benako. Oyo Nazaala. Ne 18 nga ali wali ali mbufu kituufu. Nazaala. Oyo Nazaala mulamba ssebo. Ne haji. Bwe tulwa nawe mbera no nenga alina. Era olabe byali mukuuza nti kumwe ku magezi. Yatuuka ddana y'okuwa amagezi. Naye haji lwembera no bannanga oyina engeri nayo gy'okuba munno mu magezi bwetu. Nezo nengamba ne haji bannanga. Tabanga agamba nze. Nengamba ne haji bannanga. Nengamba ne banne sidibe. Ne haji. Pasatu mulana mingi nawe toyinza ngo kyali wammwe. Alimba naye. So cheva abasajja bakwana badduka bagamba okyala abazadde bo. Buli omagamba awumulira mwana. Era toyinza omusaawa atengeje yito mwala ngera anoonya balensi bato. Noga ogenda mujja wa mukazi wa. Kali kizibu kyalina anoonya balenzi. Zabugambe bannange katonda mbone yamu advice namugamba kachomo. Oya inagenda mu kavuyo kulwanira basajja bafumbo. Ayingira mu makkati wa. Nogamba basajja mufumbo tasobya. Ebyo. Fafagana ne bajjabo. Wangu bude bokkaina ne bajja yabutuukamu. Naye bannange. Anti bwebo. Ate omuntu agenda mujjawo. Talinayo baana. Talina kati ng'agamba kolino onanamu advice kyoba okola mbugenda kati tandika wepangisize mba ojja ku obongo bujja kukula. Nga kiki badonga muno nga kugamba yirwa ki babera batekanye ku pressure. Fumbirwa amangu. Zaalayo. Bichi. Kadonanga muno bonova mu nyumba ya mama wo bichi nogendere kwanga baba tanso kutunina mu ngeri. Mbuno obongo bo bujja kuchuka. Yanoonya nnyo ebirungi ebisinga. Omanyi wali abawala be nakugambako. Oba tabayiye. Nga gwa mukwana tomusobola ate nga naye teyeesobola. Naye nga oyo omuwala gw'okwana nga talina ssente. Munaku naye ng'ebifo gy'agamba omutwala naye tasobolayo. Ate nawe tobikola ki? Tosobolayo. N'omuviira n'omuleka. N'ogamba noonya bw'osobola. Atasoba ng'asaba bya bbeeyi. Kutwanga muwala nga bamunona anyooma emmotoka. Amanone DVTs. N'ombuuza wali oguze ku mmoloka nti nombuuza kati agwa atagula ku mmoloka oboola emmotoka. Okitegeera. Osanga mutuula. Ebyo mmoloka baba bitegeera oti. Bagamba bwe yagaze olwo yangambye nagamba okimanyi nti yabadde ngagamba ono driver naye oba kati abadde alina okuninda wali akati bagenze ewa driver. Ayi namugamba agenda ku. Dole banga ine ye. Lotoza yabazadde. Ato yatajja kufumbirwa. Bamwadde advice nabagamba wawira ng'oli stress owira mbukate nga wira ali stress timbo. Ali stress kata wira kati awulira kata awulira yagala kumusajja basajja bagenze like mbera mama ne badduka mbera mama atembu yali agamba nyimbo aba yekuuma whatever. Onamuka bakati soko oveyo soko pangisenga gwe kabe ko soko olabe ensi bwebeera. Be basomako nga bafudde mu moche. Mu bino bibasoma byafa by'omugenzi. Bwe yamala okusoma nakumaona jja naweereza bakadde be pakwa. Mukama lwamutu n'ogamba ono munsi bwali bwagitambudde olugendo yalufunza bwati olugendo lw'obulamu nga luwanvu naye gwe n'olubufunza bwoli wagato lwaba kusoma n'olya n'oweereza bakadde naye Haji Banesiga wali onkwana nga kumanyi nyinza okuwa emyaka emitono ennyo leme kumanyira kunjerega ayinza okugamba nina emyaka 23 waki n'owakanamu n'ogamba ngoya kituufu just that mubiri kwanga bana oyinza okunjagala ogamba emyaka okola ki ndeka Haji waliwo emyaka bannaye myaka 38 abatakuze nnyo akuze ku mukazi emyaka 38 ku mulenzi jeje ku musajja jejibe jeje abato ate naye yennyini ababulako ebiri okusajja kula kuba omusajja ye musajja waana bamusajja abasimuvubuka taba muvubuka kuba omusajja waana bana bakutuka amangu ekiwala ate akifuna bakifuna akifuna kati oyaba muto ne kati omukazi myaka 38 okyanoonya kukuwa amagezi ate nawe otuuse woogaweera tanga mugayavu bugayavu banayaje kati kumanyisa omuntu ejja myaka 38 atandika dda okubeera senga ku mikolo gy'abaana babanyina bamuyita abeere senga ensonga tokanga naye tofumbirwanga
Nebadde Haji. Singa w'ensonga tafumbirwanga. Awo zono ye mwami waffe ku lwa Jeni. Nebadde Haji. Amulimu ebiswaza. Yerwaneko nno. Alireeti. Buli kyakola akikole ng'ayanguyiriza. Myaka jigeze. Wali budde. Myaka jigeze. Addamu kulooza nti alinayo akadde yadde akatini bwe kati. Mukulu. Tulabe na myaka 45 Haji nga mukama abaviridde nga nga bafunye omusajja no n'embaga. N'azaala ngabula omuntu agaggawalira ku myaka 6. Ekyo si kya bulijjo. Leka kuddi ekitali kya bulijjo kifuula nti kirabika. Kati n'omuntu afumbirwa ku myaka 45 kyalumu. Tekimala galabika. Kubanga omuntu w'emyaka 45 nga mukazi abajjajja ate nga n'aba Haji nawe tulekeemu. Abajjajja n'abazuku bagenda kufumbirwa. Haji mbiganye. Anti omuntu nkugambye mwana mweta wama yazaaya ku myaka 2. Abayo n'omwana we nga wa myaka 2 mwezi. Mweta. Kati nga n'omwana we yazaala wa 18 nga alina omuzukulu wa myaka 7. Nga mwita jjajja. Anenga tulabe. Ali gwe ngo wasajjajja wo. Ngogamba abazukulu jjajja mwenze muyina. Joza tujeregalere tayebuka babataga. Kama tugenda ku mukolo gwa jjajja afumbirwa. Kati ngabana. Tayebuka bakatonda. Nga jjajja afumbirwa naye nga taasoboke. Nebatage. So era kyogambyewo awo n'ogamba nti wakiri bwe banga obufumbo olaba tobusobola nga buganyibwa kiba kinyuma n'ozaalayo omwana. At least. Yeah. So n'ogamba nti bw'oddewo ng'ofunye akaana akamu kamubuuka. Yes. Ebyo obufumbo bisobola okugana. Tebabikaka buli muntu. Yes. Naye okuzaala. Kyo kirina mu bitabo bitukuvu mugende ku nsi muzaale mukole. Kakati nakyo n'omenya n'etteeka. So n'ogamba no olusi ochuka ebintu enengejo girabamu enengejo kyo badugamba enengejo ochukamu obwongo olaba bozala yo mwana waliwo ebintu ebikyuka mu ndabayo n'entegeka ye yensi ng'olina ne kyokolerera akaana kange ndikalekawa kanguleyo akataka kankole bodi naye omuntu ng'ali omu alina obwongo ebintu bwabiraba aba teyefiirayo aba tafaayo. Kati okufumbirwa kuganya omuntu zaalayo. Zaala yakana kamu wakiri. Ate mubera mu kwegeziwaza buli musajja golaba atambula azaala. Bonna bazaala kamala. Era bo bazaala bambi. Kwa batugamba omusajja bwanga oyagala kuzaala ekakudda mu kusosola. Malega funa. Haji bali n'okwetegereza n'engamba malako oyo kubanga kana kayinza okubeera nga kafaananira ddala oyo omuntu. Obusajja obutema ebikajjo ku bigaali nga bwe businga embeesa obolokofu si bw'ofunye olowooza. Nga nkazaddemu n'ensirika ne ngamba osirikanga toyogera. Mwana wange nja mwerabirira naye nga kalungi katemagana kati akaana. Nga kalabika bulungi. Nenewe musosola n'abasajja obulungi. Sooka n'oso. Kale waliwo emyaka era batugamba manyi tuli banjawulo. Ne waliwo omuntu lumu omukazi omwala nali mumanye eddaddako yali olaba nnyoma oli omwala yali anyuma yali nga yaganya abavubuka abalungi abawanvu naye lumu bandooze nnyako oba myaka gyatuuka siba nkyabaawo nange yampita ku mbaga nga sikikkiriza naye nengamba sijja kwogera ndaba omuvubuka amina omusajja gwe yabinaga kongeje yali anyomamu siyo omusajja oyo nengamba either myaka yalaba nga kigenze oba yatuuka ekiseera nga bebe ono yali amulemerangako n'asamwetwala mu budde olaba obudde bw'extra time mu mupiira ne kooki aguweereza mu kisaawe kakati aba takyalinda bubboloboyi kati naawe bw'ogenda ennyo ng'otwaliriza obudde owunzika ajja yagikola ki bebagamba mbogenda ajja weegayaalirira wanyoma ebiyitiridde n'oyitwako naye mukama kati myaka oyingidde ana okyasosola abasajja lwaki manyi wala ntaji nga muri oyina gumuntu gwoyagala muri oyina okuba ne ssente n'ogenda onoonya bana abavubuka abatapakasa mwe bali mu jimu omwo
era jje bali kati n'ofuna bavuka balungi buti n'omufuna n'omuteeke wakaawo nakuzaalamu n'olabirira babi n'obeera ng'ozadde abaana babiri omulungi omubeera Nnaalongo pozi naye abeera bwana ati oba omulabirira ate nno enjira bbiri n'agamba no maama nkubidde mu kyalo oba tumukoze tutya anti oba ofunye ne famire endala ankubidde ngambye mulwadde kyokka nze siinaamu n'omagamage 15 awo n'asindikira maama ate bangamba bafamire abo kye bakukola nga bategedde nti nogumukulu goli ku mwana waabwe maama akubesibinaga muwala waffe oli bagamba one Paulo yafuna mukaddanyirira balina erinnya lye babayita mukaddanyirira ne bambi atufaako yego ng'omunnaga bwesya kali wataate tufuddeeko kakati yandijjeewo omusajja afaanagana bw'ati omulenzi mwana muto kati nga Nazara wagamba oli mukazi mukadde twenkana maama nnyabo naye bannange obeera mukulu munne wooli kumpi mwenkana oli ku mwana we bw'oli ku mwana we kati olina kukola bingi bayitayo bakufuula kabanka you're right nkutegedde olina okuba ng'obawa nnyo naye kyokka abawala basalewo myaka emituufu waliwo emyaka wotunga omuwala n'ogakala ono ali mu budde bw'okusalawo ekika ky'omusajja gw'ayagala naye ali mu kwegayaalirira emolokeza ate n'omuntu nga yafunye ekisirani buli moloke muyimirako atunula erimbu bajja musaddaaka bwatyo bwe nabeeranga nedda munnange ab'emmoloka basaddaaka agenda n'ababooda basitanda bati nti sisobola ate batugamba nga bali basaddaaka nanga emikisa awo n'emikisa bwegigendera ate gabagamba bw'oyingira motoka mbu bagira simanyi ababooda ng'ate abeeyuna batange ogamba ono musiru ate nabali tebadaga bakaluubiza kasa kiyimiyako ne kyekoza ng'asimbula taddamu omukisa ogwo ogusse tomanyi n'abaddemu ate olusimba ntya lwaki anemeddeko n'atugoba n'otugoba omanyi mu ggulu eyo bagenda kubikkula emikisa gyo bwe wagyonoona naye abasinga ojja basanga nga bakaaba bukaabi bakulaga minisita yayimya n'otamutegeera ng'atudde mu gw'emabega anti Katonda ng'abikugirayo bwe yali akutegekedde n'agamba lyo noonya obugagga omusajja weyo yakusaba ennamba n'omuvuma n'omubulookinga n'akutumira ono n'oyo n'ogaana mpaka ne nagamba ki kyayagala nti kamuweru kwago ow'ekyampisi ate banange oli mutuufu naye basaba ennamba ne tugano ne kati akusaba ennamba n'ogamba naagikuwadde ate abawala abeera mu kabinja k'abawala banna ayagala nnyo balaga nti ye tamanyiwa bantu ba bbeeyi ye n'omugambe tamumanyiira anti olina omulaga kuno gamba balooza buli mayagala wakane kigamba naye nno naganye okuwa omusajja oli ennamba nga neewagira mu bannange nefulo watabu noyagala oddeyo olulala nga tomanya ali nyinza omukwasa wa tadda by the way mutu vante bogamba tumanye basajja balooza nti buli mayagala ssente katulageko sajja bagaga bamanyiira twabiyita munnaffe ebyo bamanyiira sijja bamanyira bagamba nti mwami gundi agambye mwami gundi nangamba ku namba yo noga erinnya kati awo n'olyogera gundi simu mpya kyaja mbowefuula mbuto mumanyi na mumanyi walofa kuweleza n'omugamba asooka mpereze ekifaananyi ndabe bwafaanana musajja anonya we yanyumira jjukira babeera babi onziseaji nasooka ayigge ekifaananyi bwotuse kubanga kituufu banagaiza kweza efaananyi ogamba ekyo nno nga kyekisingamu bifaananyi bye bamugambye nti bannaye kikulungiyiza kyokka nakyo n'okinyooma nga yasembeza fesi bweti n'ogamba naye nedda ekiwanvu ng'ebipalepale n'ogamba nedda bannange n'amanyiira ye ng'obimanyi abadde wetubeera n'okola banaga naye maama ebifaananyi byonna n'onyomerawo abaanonyemu ekisinga nga bamugamba kino nowanyumanyumamukko nowetegereza noga kyokka nga wonna ogoba ssente
Sente basinga okuba ne sente ndoza sente zo zigeza maaso n'obijja munanga abantu balina sente abasinga semerwa kibabi zidira ennyama nejja nnyingi maaso n'ogimuka muno bwali busajja busobolokofu gola abaana babafaanana nga Katonda bwe yali yamukola wano nga yeeyonoonye ng'alidde buli kika kya nnyama n'abijja yenna omwana we takufaananirawo naye wana haja oli mutuufu kimanyi abasajja abagaggaga nga bagamba ne ku ssente kasobola n'okukulabirira n'okuzimba okimanyi oba toyagala kutambula naye mu bantu akutabula n'ogamba nedda ku ssente z'olina musajja afuna ennyama mu maaso n'aba mubi nnyo nabeera nga akaddiye ekyokugenda omubuuza ng'alina mu myaka 4 naye ng'alabika ng'ayambala essaati ng'alinga yezinze essuuka tomanyi we yayisiza mukono naye nga yalina future naye buno obulenzi obutalina sente kamanye nga tegenda ku mpale n'amanyirako essaati egendawo n'akakofira katopi ka perfume n'ogamba ate bwe butukuba naye nga kalumya omutwe talina future abawala alina 17 ng'alumya omutwe naye haja ebintu bino kakati nno nosooka omufunamu olubuto ne mutandika okukaayana naye seeta zirina waliwo juzi yamugambye twalikikolako omulundi gumu olubuto nga omusajja ali mu 3 okyayogera ebyo ye nga mbu lwakujjuuliriza ojja n'oteekako obugulu enkya n'ozidda n'enviiri olwo olubuto luba lwa mulundi gumu nayinza okugamba namwagalako lumu olujja lutya oli olubuto lw'okujjuza wano yamugamba nagamba tubatele myezi 3 bagamba batambula ne postina mu nsawo sima emergency nakugamba mumire mbamira ate nakuyiwayo amazzi mukama nakwata emba kamala kugenda agamba kale tuuka bulungi kituufu bagala ne postina tebagala kakati kyokka ngo ye boyfriend wo ebisajja biri eri byabijja maaso bisaba baana ngenoogana nogamba by the way nodda kwoli akulumya omutwe zaala akaana musajja omubi anaafaanana ggwe nategera tyatana aja abaana bafaanana ne bakubuuza yiyi taata waliwo oyinza okuzaala mu mwana mu musajja buli munagamba taata waafaanana ati omwana yafaanana taata lwaki omwana omubi tebagala mmulera banayereka bulesi bannaye naye buli gwomuwa mukuddiza tebi asigala naye yagamba bambi emyaka emeka kakulike n'akaana akalungi kandekera enjira mbeerako nako kaba kalungi naonezisiba kyovala nange mba njagala gwenzalamu abalungi tebalina ssente tebalina future ate naye bwazifuna abijja simanyi kitambulira ku ssente buli azifuna agejja muno oleka kiki stress ebeera nnyingi nnyo n'abula ensingo n'ebula n'abanga omutwe gwe baateeka ku bibegabega nolekerawo okwefaako kati gwe omukazi gwalina okukola omulimu gw'okumufaako ekisaati kyasanga kyajjayo kati obeera n'omuntu ng'olaba oludde naye ng'olaba takomiitinga okola otya kubanga waliwo yabuuza n'ogamba kiki olina okukola ng'omukazi okupuliizinga omusajja kale okupuliizinga mu Luganda tekinze simanyi okulaga okusanyusa omusajja omulage nti by the way nze gwolaba nze ndi wife material nze by the way nze gwolaba kasita onteekako empeta nja kukulabirira mpaka mirembe abasajja baagala mirembe sikulimba abasajja baagala mirembe mu bakazi tubanoonyamu mirembe olaba bw'oba oyagala obe n'omusajja wo okumuwa emirembe ebisinga biyisaako maaso si buli kintu nti nno bakiteekako amaaso si buli kintu kikunyizeza nti okinyiigira naye tuba tudeetinga wano girlfriend waliwo byoyisaka ate nawe musinga okupretendinga osa omuntu ng'apretendinga naye ng'alabawo ebikyamu naye ng'aga musajja ono nja kuwangula omutima gwe ng'abiyisaako buyisa maaso tis okay naye ng'alimba kati waliwo ebintu byolina okuyisaako amaaso tolina kyoyinza kubeera furendi bameka bwe wali osanze bakebera essimu z'abalenzi tafaayo ne bwagirekaawo naye ewaka
Ngoira no mu password. Lwaki wateka password? Password ewaka bakazi tibasinga okusoma toyinza ginyiga mirundi 3 ng'akola n'atagimanya. Ne bwoba oyanguyiriza. Kasola banga agize bw'ati. Yabaji ku yangu ogikyusa. Ekyo kyo bakimanyi bulungi. Haji bukasakola bw'ati. Abaji rabi. Ategera nagaba. Kyokka ekyo kyali mu kunoonyereza ekyo. Kye kigenda okumalawo emirembe ewaka. Olali mu kunoonya kumalawo mirembe. Bwe yali ng'akyali girlfriend nga tabifaako. Kati atandise obifaako. Kubanga lwe yagamba wala omusajja yagamba nefa abasajja tufulate. Girizo kwanga nze nsagasaga n'abawala nga bangi bali omwo. Abamu kubanga bamba twekwalira nga simu meeting anga nako. Nga tetwegattanga nako katugolabye message kubanga tweyise ddiya. Anti bw'oba okebera essimu y'omuntu tokebera message ono zaasindika. Okebera ze bamuzzeemu. Okebera ye zaasindika tokebera oli ze bamuweereza. Nze kebera essimu yo nkebera gwe zoddamu gwe wange gwe. Nze nazzeemu. Kubanga kimanya abakukwana gye bali naye obaddamu otya. Bali abakwana si bafudde bo bakwana. Gwe obazzeemu otya. Okay. Otegedde. Bw'olaba nga nabadde nga neemoola nabo awo obuzibu butandikira. Netandika okunoonyerezaako naye ng'omuntu. Kyabuntu okunoonyereza. Kisegeza wadde twekaza amasimu tugalekenga. Weesonyiwe essimu weesonyiwe mirembe so kitegeza sinza kebera simu ya muntu gwe njagala. Ne wakubira n'olaba enamba nga toyitegera osirika. Era essimu evuga awo n'essimu lyanti ebadde evuga. Bwajja ne ye n'agyerabira. Nesibiramu ebyo ndooliito ezo zitaggwa. Nabazo teziggwa. Ze ndooliito z'amasimu osobola okuzimaliriza. Tetegeza tubakyo oyinza kukola pleasinga musajja kusanyusa musajja bw'oba mugwirabira bombu simanya mbu ate competition kitegeze kwe kasita omuwa emirembe n'omuleka bulesi akole byayagala. Ate omusajja era gy'okoma okumuwa emirembe omuleka n'akola byayagala teriyo omuntu okunyonga yatondebwa musiru ateekuba mu mutima n'atuuka n'agamba ye kisusse. Mukyala wange si musiru naye byenkola bikoze eki nga tabikuggyeko mu kifuba gwe kennyini obyejjako weka. Nabeera nga nakuleka n'okola byokola n'okomawo n'akusirika. Ate obwenzi bw'abasajja benda. Kituufu. Naye nze abasajja abannuma ye mwezi omujoozi. N'akulaga nti ku kitundu kwalina mukyala we. Kikyamu. N'ayenda ku mukozi mu nju ebyo bikyamu. Kipi. Naye Loli okujongo yaga malawo mirembe kibi nnyo ng'obeera eno makindi. N'ogenda onoonyeza ku muwala gwe baagala eminajeera. N'olinya n'akabooda. Kakati awo oba yaga kwemalako mirembe. Gwe muleke oli akukute ajeemaleka akukute n'ebintu bye. Gwe weefuula atabimanyi naye ng'ate obimanya akukute. Osirike. Paka lwajja okkowa naye bajja musobeza yajja kuvaayo. Ate waliyo omuntu gye batamusobeza. I know. Bajja mukola ebintu addukeyo. Aveeyo. So oli muleke akole kyako. Gomanya bakagenda n'ebintu mu mmotoka mu bbuutu n'akuba eŋŋombe ne bakaana okuggulawo paka lwadda nabyo ate n'abireeteeka. Taddayo. Olwo ng'oli yakyazizza. Wangi. N'akuba essimu nga tebagikwata ate nga kweri. N'amataala nga galengera ku kazigo nga gaaka. N'asirika. N'akuba essimu. N'ogaana okuggulawo. Nadda nabye kakati enkya bwakuba ne bagikwata munne nadde ne basi neera mu mutima bakitegedde nti oyinayo omulenzi kati olwo omutima guba guli kuva. Niba bakolerayo ebintu babakomawo abantu bamwe baba badolooza bagenda kubeerayo. Akomawo amanya kale nyenze naye eri waliyo. Alina okuddayo ewaka. Kanviire ekikazi kino kitwana essente zaabwe zaabwe nze kulaakulanyemu ne mukyala wange. Kyebagamba n'omukyalo nambemu ye Eva awangula. Agenda nno okuwulira nga nebadde bimutwalayo. Nga tenjawulo ate eno matabuta. Nakati mbadde nfaali. Ng'olwanyiizeemu awo nakakati mbadde nfaaki. Kuntikka bizibu bya bwereere. Abantu bali mu buzibu ajja n'akutikka ebizibu. Kati waliwo yambuza n'agamba kubuuze mbu kiki ekireetera abasajja okuloga abakazi kubanga bagamba nti abasajja ennaku zino baloga nnyo abakazi baabwe okubaagala, okubagondera, okubawuliriza n'okubalabirira. Kituufu.
Nsino sikiririza mu ddogo. Nange simanyi lwaki sibikiriza mu sikiriza mu ddogo yanze simanyi yo ddogo likwata. Kubanga abantu munsi muno tutambulira munsi ya fitina singa ffenna tuli baloge. Era wabula. Singa waliwo atambula nga terimuli ku mutwe. Kubanga abantu tutambulira munsi ya fitina. Nsi ya butayagaliza. Kituufu. Singa lyali likola singa ani atali muloge. Bamuloze ne bamuleka mu kasala. Abantu owulya ng'olyaga bamuleze mu kasala kkubo. Omuntu aba yakuwadde mirembe nga byokola abiraba naye nga yakoowa okuleekaana naawe. Gonolooza wamuloga. N'ekyalo ne kirooza yakola ki? Ng'ojogenda ennyo abantu balowooza nti babaloga babadde aki baawukana. Kati omu ku babiri nga yeesonyiwa. Naga sina gawuggala nagundi oyo. Kamwesonyi mulabe bulabi. Paka lwakola pulaani ze ne zigguka n'akuviira, oba omusajja n'akugoba. Kutegedde. N'ebyo eddogo sibimanyi. Nange sibimanyi. Mbu kibeera kibi ate nga yembe kubuuze ku YouTube kibeera kibi omukazi okusinza omusajja ssente ate bwebanga musinza ssente mbu buzibu ki obubeeramu nganze obuzibu bungi naye teri muntu alina buyinza buga nti ssente z'ono zigenda kukoma wano obwo buyinza bwa Katonda tolina buyinza kugamba mbu nnyina obuyinza obugamba ssente za Doreen nti zirina kukoma ku kigero bwekiti. Era asobola okukugaggawalako ng'ajja mwavu nga n'omulimu talina ng'atandikiddewo okukola n'agaggawala. Tekitegeeza kwawukana naye kyengamba omukazi sigala ng'okimanyi nti oli mufumbo. Sigala ng'okimanyi nti bbawo ye mukamaawo. Kyekyokka. Ssente zireke kukusigula nnyo kisusa. Badde akassente kayitamu omuntu omugagga teyeetwala nga mwavu. Naye sigalako olina ka respect gy'oba bbaawo. Mbu kibeera kibi omukazi. Okay. Mbu kikola amakulu. Omusajja okudda ku mukazi we n'amukuba oba mama w'abaana be n'amukuba ng'akuba omubbi. Ne watakuba mubbi ekintu kuba tikirina bulungi we bukiri ne obanga tokubye ng'akuba mubbi okukuba si kulungi. Kubanga abakuba abakazi kiba kibayagala kulaga nti ndi musajja. Okutegeera kwe kubina kwe kukoma. Omanyi omuntu kasangola ne uba kulwana na musajja munno. Teri balwana bulwanye batandika kulwana. Basooka kulwanyisiganya bigambo. Obwongo ne bukoma n'akozesa amaanyi. Oli n'anyiiga n'akozesa amaanyi ng'obwongo bukomye okulowooza kukomye. Kati omusajja olwa batutonda tusinga kuba kyalo okutegeera. Ng'ate kya butonde tewaliwo kikukubya mukazi. Era munno omulaba n'omanya kati ono okumanya kwe kukomyawo. N'otegeera. Byansooza neera sijja mmukuba. Ano omuviira. Kati mankuba waaki. Ate bagamanya bala nti newagadde kale tuli desperate obeera mu relationship boyfriend ayagala okwegezaamu. Ne bagamba awo aba atandise awo muviire naye tetuwulira. Ate n'ekyanammwe abakyala olumu mwekubya. Waliwo yagambye nkubuuze Haji mbu lwaki abakazi ennaku zino tukuba nnyo abasajja tubakuba. Abasajja batya kwogera babakuba nkyana ggulu. Babakuba. Bw'okyayomba n'akusala oluyi. Haji. N'agamba ddamu jembe. N'osirika. Anti kati oba ogenda mukola ki? Ekisembayo kye badde olina omukola akikoze eki? Akikupozi ng'ojjayo jambi olwo gy'okuba osinze. Akikoze kiwedde. Naye abakazi ebiseera ebisinga muweekubya. Bw'olaba munno ng'anyiize n'akugamba Doreen tonziramu nja kukola ki? Nviira. Nja kukuba. Kati omuntu alina atandika ganga nkuba ndi mwana wo kale kigeze gezaako. Kati obanga amuyita. Obusungu. Munno mutegeere. Tegeera omuntu ng'amanyi nti ono nnaanyiize. Okutegeera kwe kukomye. Nawe beera muntu. Bagandi nja kukuba ng'osirika. Kubanga weetambula ng'ogenda mu kisenge. Bagenda ajja genda ajjadduka n'omuggo. Era akomaawo. Akomaawo. Abakanga otegeera omuwulire. Wankubadde okukuba si kulungi sikuwagira naye wali abakazi abeekubya. Bangamba. Ng'okukuba yakuyita. Omusajja n'akuserekerera ne Eva muchokoza. Kati jjukira omuntu oli mu mwenyezi okunyiiga kulina we kuliira amagezi. Obusungu nga bulidde amagezi n'akola ekikya. Kituufu. Kati hajoloza mbuno obufumbo busobola obeerawo nga temuli ssente. Nga twekoza mbuno mbeera basanyufu. Temuli ssente. Ate obufumbo bw'abaavu basanyufu bazibu. Obufumbo obufu buli mu bikomera. Ssente gye zikoma okujja
n'omukazi obutawuliziganya nabba. Anti bye kugamba bye bituufu. Abantu abaavu obufumbo bakyabuyina mwezi ng'omukyala akyegu yabba kimanyi yasasula akazigo. Yaleeta ekyokulya. Omusajja osinga yekyanga n'abantu sirina bwe nkola n'abaana bange. Naye omukazi kamanya nti muzimbye mwetolozaawo ne bulentoozo obuvaamu emiliyoni emu n'ekitundu bayagala ogenda. Kati nga tandika mpisambi. Baddayo kati ne bwagenda. Galaba kyakwetaaga. Gwe emiranga gy'omuntu ng'afudde abadde ne ssente omusajja n'egy'abavu togiweeramu enjawulo. Maama tukoze tutya ffe bannange otulese oti. Ne bano bagenda ne bagula ebitengi ebya bbulaaka. Ne bakola enviiri ezifaanaga ne gaalubindi. Abo bonna obudde babufuna. Tewali nebekola ne makeup. Ebintu bigenda kutambula nga bibadde n'awa sipiiki nga yalungereza oluwo omuludde. Ey'abaavu. N'abaana bakulaga bulazi nti oyo mulekwa nga tewali mutawaana. Bali ku butebe batudde nga tubagikubye eddagala. Kubanga ebintu byonna kusigala nga bitambula buti. Wategeka. Naye abantu go badolera lwotakoze ne lwadde omusujja ennaku nnya basiiba. Kakati ate ofiiridde ddala. Okitegedde. Bagenda kuba omulanga. Bagenda kuddawa. Obwana bwagabana kubulundisa. Gundi twalako gundi twa bonna ne babulundisa ne buggwawo. Tebumanyi na bulamu mwe bugenze. Gwe mulanga gwoya kyobalanga omukyalo yabamuwuliza eri bbaawo oyo. Kubanga bakyali baavu. Yeebale nnyo. Naye megeza zifune. Naye banna. Iyo mubaavu n'engumi n'embooka ekyavuga. Ba. Kyasageza abantu abawala bebeyogeza kira kabuto. Nze okukaabira simanya ku kagaali wakiri nkaabira mu Benz, mu Range Rover, simanya mu Kalina. Buto. Abantu abava amaka bakyagalina mwezi kababiri basajja bebasinga okulembera obulungi amaka gaabo. Eyo credit njibawa. Abagagga tebamanyi bakulembera bakazi. Babayita maama. Yakuuma bintu tebayawuzaamu. Na bwakola ati anti maama. Ndage bwati baba. Ganyeta akajanja fide kuwandiikire. Ina bige nampola. Nomwava kuba nakulekera Johnson ne TV ya Black and White natambula n'agenda. Nakumanyira by the way. Otandika mubuuza walagawa. Sikyadda wampisa bubi yakulekera akazigo. Nakuyanira ndirodi abatandika okusasula. Eyo navaayo. Gakotedde n'abaana. Ataano naki. Kati ewe noyino omukazi ate yabeera yeegendereza. Oli mutuufu kutegeera. Ye mukwano guli wakati w'omwavu n'omu. Engeri omukazi yabakyali muwulize baagalana nnyo. So kitegeza bwebeera nga baavu bali mu kazigo nga tebeeyagala kitegeza waliwo ekikyamu waliwo yeesiga. Waliwo n'abali mu kazigo ng'era embeera etandise okukyuka. Abali mu apartment. Anti babayo ne poloti ez'ebbeeyi. Okay. Yafunyeyo n'akamotoka n'awira embeera. Agamba wagenda n'entwala poloti eri erimu 250. Agoba. Ate n'abantu bali mu apartment abasibyako gaalubindi abasiba ettaayi. Baasoma. Buli kiwandiika ekigula ekintu. Mr. John ne Mrs. Nasaasira. Ataddeko gaalubindi bwazitereeza. Baguze ettaka lyabwe emiliyoni 4.7. Kakati n'ogamba labe komera mwe yeetadde. Bayera bwebeera. Omukazi akaddeko yadde nusu anga kakati. Nenge erinnya lange kweriri. Eno mubanga ati abakoze empeta. Eno mpeta ewedde engalo. Betwawukana kyeva njagalako. Kyokka nga taateekako yadde lwataano. Ate n'ekyapa kisese amateeka gaayo. Ekyapa mukikozewe mutyo nga kyababiri. Omu n'afa. Tekiriiko nti omwana wa gundi oli omusajja asisikidde omusajja ajje ku ttaka lya kitaawe lino. Ekyapa kyo kigamba ono gwe mwagula naye asigadde kiba kikye butereevu. Kiba tekikyaliko nannyini yadde yamusikidde yadde omwana we. Kati ekyapa ate kyo bwe kiriga emateeka gaakyo. Oli n'akola loozi. Ate mange kyonsa ne kati abantu bakyabikola. Ne bagateekako erinnya lyo. Bisinga kolewa mu bayivu. Bamadiguli. Munne eno abantu abatasomye ebintu babikwata kiddugavu. Akwata kifirika. Ku kyapa abeerako yekka. Wankubadde nkimanyi mbikolera mmwe. Naye wano bikyali byange nze mukulembeze waabyo. Sigattako.
bamanyi laavu nno ye betukozesa ebyo nogamba omuntu wange mwagala nnyo bambi jangu tukole gundi mukimu kirino kikola fenna ati bonnange ngenda gula kataka tugule fenna emmotoka tugendayo fenna genda ku bwongo nno boogenda kufuna ekizibu olaba nange kituufu laavu manyi abantu bakola ebintu mu laavu nga tokitegeera ekintu kyowadde omukazi kimuweere ddala bw'ogula emmoloka tokola kaadi mbu ate biki wandiika nti emmoloka yannasaasira omuleke oba biganye agitwale segeza bana basigaza bagenda okuwa mukazi wo si kibi bw'obanga oguze akataka ng'olyoka mwagaliza kola ekyapa kiri mu mannya ge kimuwe ddala ng'omanyi ne mwawukana mu mutima wakiteekamu nti ekyo nakimuwa atwale tokaayana eyo nakimuwa tokola byakaayanira bw'oba wakumuwa muwe bwitogatta tegeza abantu bana abagula ekintu nga bakyapangisa nga receipt TV nenteke tipa kikyekyo TV receipt abatidde ntino nti bonoba ogenda kusenguka ogenda senguka n'ebintu babikola bamba n'abeezimba nze ebintu by'omunju omukazi waba yagenze mu ttawuni ogula TV sinza kubuuza receipt nti erikaani kuba neeba eriko nze nempulyanga mu nju ono banga obitwala sinza kubuuza nti otwala ki era noonya wali biragaano byange kasambisigaza mu kakeesi kabiwa kikibaasa bino ebisigadde gwamagamba yimuka ku kitanda nkitwala era nvaako ebintu by'oggula obuguzi nedda sikulimba nakuleka ng'oli wansi kati ng'osanga neriga lwantebe gye bali abasajja nno naga entebe zange togenda zitwala lwantebe nze bye bintu by'omu nnyumba tewaliwo ebinnumira naawa era bwensanga ayeeriga mu buuzi oyagala ki muleko oli agenda ofuna emirembe atutte entebe nabikibiri era byadde bigenda kaddiwa waliyo omuntu ateeka TV mu kiraamo nti mwana aligisikira eyinza n'okusirika enkya by the way n'entebe ezigira oli TV eringa ssimu ezikira bwerere tebiriko nti kya myaka 10 nga weekiri omusajja babeera okungaba akaya namukazi nakomyewo wakanga nanziba bitu byonna yabitutte mbu bamunoonya batabbye okujjako nga girlfriend nga yazze eggulo yaba akwanudde naye omuntu obeedde naye emyaka 5 ali mu kutwala bya mu nju zenduluzo oyo balese poliisi yaki mbukomyawo ebyo ebintu byabikula ojja kupaka sampolo zeewo ojjako girlfriend yababbye kubanga ebbanga lyamazeewo mwezi gumu lunaku 4 otwala byaki kati ekisembaye wange eno story gye bampadde omusajja juzi afunye omukazi bali mu kazigo ako akamu bali Kampala kati mwaka mulamba bali bonna omukazi nafuna olubuto kati ye yagambye ye yatugambye omukazi landlord yamugamba wala landlord abagamba ku nyumba zange sagalako baana sagalako family sagala nga ye bwatyo kati munashitegera ono bwafuna abazaala be bagenda ndowooza nena era byakisi azene mukyala we gomanye ekiddako ki kagamba mulimu ebintu byebogera abantu nebikusoba oli azene mukyala wa naye kale omusajja n'agamba ti wayi landlord yatugamba tetulina kuzaira girlfriend na boyfriend kati omusajja munagamba omuwala kati lubuto luwezizza emyezi 5 gende Bushenyi muwala yamusanze Kampala kati ayagala omuwala bwagende Bushenyi bwatandikira eyo obulamu bwagende ewaabwe gye bamuzaala namugamba nyingana mumuweleza ssente bwamala okuzaala akole business biki okukosa abantu bayombye bamugobye yagambye ndiri mubutwala agende mu ewaffe ewaabwe w'omusajja bujja abatandikira naye buli omu agamba lwaki omugoba lwaki si Kampala omusakazi n'amugamba ewaabwe yakolayo anti ali Bushenyi ebintu bya mirundi yagenda muweleza ssente atandike business atuwuliriza bintu bya mirundi ebiri waliwo omuntu akusindika ewaabwe nga yasetingayo nga bw'osanga nga yagula ekibanja n'azimbako enju nasaake mmwanyi oba n'ateekako ente biki ng'ogenze kulabya bintu byammwe oyo aba wanjawulo ng'omuntu agamba nti kati omanyi genda gwotereze akasente ke naafunangayo nkasindike kakole twezimbe abo balala naye omuntu asindika mukazi we n'asindika ewaabwe wennyini oyo aba mukyamu aba akulimba kyeva bayombye abamu ne bagamba ono omusajja alimba aba alimba abantu bangi nnyo asindika mukyalo ewaabwe ng'olina olubuto yes myezi 5 ng'alinga nga akusindise ewali eddwaliro gy'oli nyina akola mulago
aberanga akwejja kola gamba nti mama engeri gyakola emulago kamuteke wali obujjanjabi kati omujje wali amalwaliro ze sinza kudya mukyala wange mugoba mujja Kampala wali amalwaliro kubanga okuzaala kufa wemanyi nti wano nfuna obuyambi bwonna bambyulanso bakine tugera mu ddwaliro eddala singa wano wagaana ate muteeke mu ddwaliro gye bali ku Tadoba ate nga muzito era kiringanga n'abaana abasajja afunyisiza mukyala w'olubuto bwe lutuuka myezi 8 n'amusindika ewa sewabe omusajja ew'omukazi babikola genda ewa muzaale n'omubuuza owaayo ani yaga nti nze sezaalawo ndi dokita oba nnyina eddwaliro abasajja bane bamanyiira naye mukama ate naamusindike ng'alina kyaga nti akakadde ako kekuumise kakubeeremu amusindika busindisi amuwazi mutuusa amuwazi mutuuse waka bebone mpwira mbu n'olunaku lw'okuzaala n'omukuira nti omukazi alimu essimu either agikwata n'atabaddira ne ssente n'ataweereza n'obuuza emyezi 9 ng'omanyi bulungi nti ono alina olubuto abadde okola ki topakasangawo yadde emitwalo 3 by the way eja emergency gyo mu ddwaliro n'ogamba gino gyo niyo omuntu asindika omwana ewaabwe nga tamulekedde yadde olwaga kituufu n'amuwazi mutuusa ye ne bwoba omusindise wammwe gwe omusajja ng'omusindise wammwe maama w'omusawo mu kyalo bagawe wali amalwaliro amangi ye osindikiddeko ssente mmeka ne bakadde nabo munnaye batambula bayita mizimu tebalina ssente lwaki obatikka obuzibu I know. By the way bali be babonaabona nobesize gwe nti omwana yagenda Kampala kukola ate obongedde mitawaana kyokka ne mukazi watugosindise tebamanyiganye gyalaze wapya kati nekyekireze bakisindikeko wabwe omukazi kibeereyo kwabamugaye musajja yagenda awuli obuzibu omuntu omukulu okubeera gyatamanyi munadda nti zeno ndi mukasolenga so akoleka mulimu gwange mukati nze namugambye atandikire nwaga lwaki tomufunira kale akazige naawala oba ne musenguka babiri lwaki olinga amwejjako namugambye newe namugambye nti asalewo waagaana nze namugambye bwagaana siddamu kulabirira mwana ne bamugamba ekirabika toyagala kulabirira mwana kituufu kati lwaki wali oli naye mwaka mulamba abantu abasinga tebalina ssente naye tagala kukkiriza nti embeera yankwata ngali mu Kampala ye ezafuna uzaalya ani alina omulimu nti sinza va ku mulimu gwe nga tegusobola kulabirira lubuto ogwo mulimu gamba bugesiina mulimu omulimu gutalabirira lubuto mulimu bagukuuma nabeko nekyana ekyawandise ku Facebook tibanne mutujjeeko olugezigezi mbomulimu utaweza miliyoni ani gwokozesa gundi interview olwo lugezigezi mbomujje mukola interview omulimu gwa mitwalo 5 mbolo lugezigezi kwe kuli transport kwe kuli utaweza mese kakade tebakola interview olwo lugezigezi boyita abantu bakola interview ina lugezigezi wache tandike kakade mpaka awo munne omanyi nti interview naye zangu omusajja yandiba omutuufu naye why olwakubuuzibwa abantu bagenda bakuyita mbu interview nga bafunyeewo omuntu omulala just kubuzaabuza nowabambi noda nakulamba nakumalira obudde kyokka nga gwe bawadde omulimu bamumanyi n'olyoka oddaawo ne mulinda ne mubeera mu layini n'olinda bakuyite naye mukama n'emirimu nno banna emirimu abantu kyobala ne bwenyanya abantu abanyooma emirimu kirungi nnyo okuyigiriza abaana abavubuka okwetandikirawo ebyo kubanga nze enaku zino okusoma kulungi naye nze ndaba tebayita omuntu okukola ku mulimu gw'omuntu ogufunemu ssente wabula si kyangu era olwo bwe nagamba ne ŋŋamba kale abamu babyogera nawe ku internet ne bagamba naye waliwo ssente z'abantu abamu nga either bazikola kweyambulira bazikolimira nga bw'ozifuna bwoti nange nga tosobola kuterekako omusaala abakozesa omusaala nga ebizibu bigumalawo bakubala bulungi nnyo entambula okulyako ekyemisana n'okuddayo akazigo n'okwejjanjaba n'oggula engoye ng'akimanyi bulungi omwezi guggwako weewola bwewozi aligwe n'owooza nti baaziroga naye baba baazibala bulungi nga tezikumala fena tuba tugamba n'ekirakaba n'abantu nedda n'ofuna omusala bwe guti baba baazibala nga tezikumala ku 2-3 ngozeemu okoyo nga bahaji mpona kuwomeza anti ngolo tosobola kibayita musaala dolina abantu abafuna omusaala okujjako omusaala guno gutali nnomo
gino gye beegerekera ntegeere abnormal ejo oba omusaala nga uwokola ngobba naye ng'okoma ku musaala gwo omababba gwe gyogera omuntu ng'ayina obadde kaasi oba ki mugamba omusaala gwo gugenda kuba gwenkana naye ogenda kufuuka gatekeeper yegoba naye bagamba omusaala gugenda kwenkana guli gobadde ofuna tewali kutwala naye ogenda kugulanga luggi engeri kyamaye nti olugi tewaliko njawulo agamba bannaye mwebali kundabirira ebbanga lyembedde nammwe kyova bagamba kiba kizibu nnyo okwekulaakulanya ng'oli ku ssente z'omusaala mukama yaba akuyambye omuli mutuufe twali tumanyi minange baziroga oba bazikola bakina tugaa naye abagagga kiri akalolo kye bakola tebagala tubayiteko fenga tumanyi tebagagga tayagala tumuyiteko tayagala tukulaakulane atubeezaawo kumbe byebyo bakola obuntuntu simanyi eddwali oba olwadde ogenda wali balina obuntuntu bwe babateerateerawo okukuumira mu bulamu nga gwe otambula bulungi naye nga tolina kweyongerako goleza ki abantu bafiira mu mayumba ga gavumenti bagenda omugoba nga tazimba nga yadde ekisenge nga talina kati balese emabega bonna famire ate baali munange bamanyi nti waabwe ne babagoba ne badda mu kyalo ne badda waffe tetumanyi n'atandika obulamu bw'atasobola jjukira abeera mu biyumba bya gavumenti bwe babikola bulungi ekiyungu kiri munda kali n'agenda ku kyaffe ekyamasiga okufuuwamu akasaana obulamu bwe bumuluma anange life eyo naye obulamu bukyuka kituufu n'olaba nga ate abantu bo mu kyalo ng'ovudde e Kampala ng'ekibuga kiganye ofuuka kyakulabira bali bageya mwenno gawalemye kulima mujja kufuuka agundi ate tekyamulemye diga kyamwokyezza ab'e Kampala bannange n'obufumbo nga bukulemye nodde ewammwe bufumbo bwalema nti yoyakkirira bibeera oyagire tumanyi nti muwala wagundi bufumbo bwalema kyeva togamba nti okwakira ofuba nnyo ebagaganye toddayo wababawo mbu wakirifuna akazigo naye maama waliwo ebiganano gakagendeko wa mama naye bageya boogera mukyalo eyo bagamba ekyo bufumbo bwalema buli mu nategeera obufumbo bwakulema yava ku Kampala n'ekibuga nkigana ekibuga kyamwokya ate ekitandika kiba kyakakulema otandikira olimira mu butusi ne giravuzi zino ennene ezikomene nebigamba jja zijjamu bwoba osiba mu siripa bagamba ali kumpi nazo zijjamu bati wano anti mukyalo tebaga nti asiba mu siripa anasobola asiba mu ngatto baziyita ngatto kyalana kisobola asiba mu ngatto tumuwemu obudde kibadde akyo ekigere n'okiggunda ku ttaka nawe n'okikwata mpola nti siripa ekyala bukyazi enjala n'ogamba kanzeesonyiwe baire bakuleka nagamba enviiri mbu mulinde bangamba boogera bale bali bageya baba bimanyi nti ojja bisobola ekyala abakola ebyo n'obanga ow'e Kampala be bakiruddemu nga bakitegeka nga n'ebiseera ebisinga badapakase balima bagendayo byayagala omanyi ekyalo osobola okukikola ne kifaanana e Kampala omuntu ng'ewaka waliwo amasannyalaze nga gaatuuka n'amazzi ekyalo asobola okutandika okukiraba ng'afulumye mu nju ye naye nga munda mu kikomera ng'aba Kampala bw'afuluma ebweru n'alaba ku kyalo ate naye mu kibuga era waliyo abantu nga babeera Kampala naye nga Kampala amulaba ali mu ttawuni n'ayingira mu nju ye nga kyalo kyennyini onzise bannange